The Newsroom, where untold story is revealed. Ebiva ewa Bebe Cool, the Gargamel boss, Sibirunji, ati omukyala Miriam Matembe atadde akaka kyakoze General Muhoozi tamulekeddeewo yadde akamu n'akeddagala. Eby'omubaka Sseggirinya mwattu bika byamaziga ate nno President Museveni akoze akatiisa. Awo wennyini wetubatutandikira ate akadde kano kennyini. Mu nkuba eneekedde okufudde emba oba oliawo nga mu bitundu by'ewammwe etuuseeyo misana. President Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso n'okubeera nga asisinkana abalimi n'abo abalunzi n'agenda maaso n'okubeera nga awayamuko nabo. Bw'atyo agenze maaso n'okubeera nga akwata kalundaganya bwe njogera bwentyo mba njogera ku ggaali n'agenda maaso n'okubeera nga asala ku bisagazi n'abalaga butya bw'oyinza okubeera nga okola emmere y'ente mu bisagazi. President Yoweri Kaguta Museveni agezaako okubeera nga ayigiriza abantu n'okubiriza abantu okubeera abalunzi ennyo ate era abakozi. Kakati ebyo nno nga mbitadde ku mabbali, njagala okubeera nga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video eno sooka ogimpereka like, bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugitambuza ne gugituusa ku buli sekinoomu ali eyo n'aba nga asobola okuba nga emboozi eno agifuna. Bebe Cool afuddeyo n'ategeeza nti abo Bobi Wine abamukozesa basooka kubeera nga batuukirira ye ne bamuwa ddiiru ey'okuva mu President Museveni nti nga bamugamba agenda kulwanyisa Dr. Kizza Besigye naye n'agaana ddiiru eyo era ye agamba nammwe abalowooza nti Bobi Wine wakabi nnyo bambi muswadde waliwo bubeezi bakozesa Bobi Wine. Wulira ebigambo bya Bebe Cool. Tegaliwo time moment ye y'okubeera omukulembeze we batennajja tojja kufuuka kubanga omukulembeze buviiri Katonda. Twogere bwe tuti senga bano naggwe. Wuliriza. Wandiganya. Mazima Katonda mu ggulu. Si be baasooka kubanga nga Kyagulanyi tebannamutuukirira. Omuzungu yasooka wange. Omuzungu yasooka wange. Omuzungu ngewange ayagalayo ki? Natula mu meeting bbiri ku kifo ekimu Nakaseraawo mu ka restaurant. Ng'abantu babiri abakola ne president be bankimi. Owokusatu ne ntula n'omuzungu. Nga bo advantage yange gye baaliko baali bagamba nti nze ngeri mwami Bidandi gye yava mu muzeeyi n'akola party. Already baba balina party. Yali first analysis. Second analysis nga bagamba engeri gye ndi too close to the president nti ampita mutabani we nti bwe mu betrayinga ejja kuba ddaga yaki y'amaanyi nnyo. Gwe ne weewulira nga toli solid kimala genda. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Ate neewulira nga siri solid nze natural obulamu bwange ndi musajja wa mazima. Ekyo kyanzikiriza. Kakati nze mu meeting yasooka ey'abantu ba president ababiri nabasooka ne mbabuza ekintu kimu bwe mwagala nkikole naye ye omukulu akimanyiiko kubanga basooka kunfuna mu picture nti kye bakola okujja wani Besigye. Nimbagamba nti nsobola okikola naye omukulu akimanyiiko. Kakati nno omusajja mukulu ono bw'aba ayogera ebigambo bino oyinza okulowooza nti for real byayogera that's the facts era nga kyekisembayo. Omukyala Miriam Matembe yavuddeyo n'agamba oba abo aboogera nga mugamba Bobi Wine nti omuyaayo munyweja goba temumumanyi nga temumutegeera butegeezi. So kakati awo wenyini Miriam Matembe era wasinziridde n'agamba mmwe aboogera ku bya Muhoozi nze simanyi Muhoozi yaani kubanga ne byakola tebirabikako mu ggwanga Uganda era tebikwatikako kubanga Museveni yakuza bubi mutabani we. Bigambo bya Miriam Matembe kambikuwe obiwulirize ate era obirabe. Tojja kumbuuza Muhoozi kyakoze mu ggwanga muno nga bw'obadde wano listinga Miriam Matembe influence nze Muhoozi nze simanyi na CV ye sigimanyi oginteekereko nti abanya-Uganda bamanyi ntakoledde ki Uganda oba agasiza ki
si Uganda yokka naye kuyiye n'abantu naye kati katuveeyo tugende wa Bobi Wine ono we bayita nothing ekitagasa drunkard simanyi drug abuse naki okay Bobi Wine yakulira mu background etali ngaga n'avaayo yolowooza yatandikira mu geto tekwa kuba yakula n'abazadde n'asoma n'atuuka somewhere naye tebalina ssente tebimala in the end n'agenda mu geto egyo mugamba mu geto yagendayo ng'ayina skill ng'ayina talent ya Muhoozi nze sigimanyi naye gundi yagenda ng'ayina talent ye skill ye n'ayimba abageto bonna n'abajjayo oyo omwana we mulaba oyo nze nali simumanyi nagenda kumumanya first time bwe yayesimba ngwawangulya abantu bangamba Bobi Wine nengamba Bobi Wine tiki njagala music naye music nze njagala ya Katonda eyo gyenze nanaki neze endala nali sizimanyi abayimbi sibamanyi nnyo ne bangamba Bobi Wine ningamba oyani Kyagulanyi ngu yawangudde ngu yagenda mu parliament first time nze namusinkana ku parliament ne bangamba nti ono Bobi Wine ne mugamba young man that's nice you are in parliament okuva olwo Museveni tajja kukulwanyisa kujjako ng'akulabye muki bw'alaba bana balukuula baliki naye bw'alaba balina influence alaba ono muntu bw'ajja ajja kuba pulling people by the time Kyagulanyi we yawangulira akalulu omuntu we bayita ghetto we bayita drunkard we bayita atategeera naye n'awangula akalulu wa ekyadonda egyo yakiwangula n'ajja mu parliament bwe yatandika n'atuukamu ati pulezidenti n'atandika olwo okumulwanyisa ebigambo bwe bityo bwe biri mukyalo n'amanyikiddwa nga Matembe muve ku Honorable Zaake musajja mukulu Lumbuye Akayi n'abuuzamu abakuba Zaake enkya n'eggulo mukoleraani nga Zaake yalabisizza abantu bemubaddemu nti ab'ebitiibwa abanene okuli Mathias Mpuuga, Anita Among n'abalala mu Parliament nti teri mubaka abonyebonye nga Honorable Zaake era teri mubaka ayimiridde na struggle nga Zaake Butebi. Bigambo bino omuntu azoganyiza parliament yo nazoganya Anita Among bamuyitaani Zaake omuntu alabisiza Mpuuga to that level abaddaani Zaake kati bw'okuba Zaake bw'okoleraani amwasikingi okoleraani bw'okuba Zaake alabisiza Anita Among alabisiza Mpuuga kati bw'okuba Zaake Anita Among akuba engalo Mpuuga akuba engalo Mayiga akuba engalo nenga bajja kuuza tuwe ensonga ttaano lwaki obadde olumba Zaake nga tozirina one Zaake alina abantu bamuwagira singa yali asindika abantu bamuwagira tubeere mu lutalo gundi ate mpagira onoze eri tiimu gundi total nonsense ye Museveni wabatwagala awo buli kaseera kubeera mu division temumanyi kubala mpiki dirwe nnumba dirwe sirumba nigwe nnumba nigwe sirumba so njira bagamba tubesinge ku nsonga enkulu bwe tuba tublaminga president muteeke ebbali ensonga zino tublaminga structure yonna okuva kuba MP mpaka ku chairman C1 bakansala batuyamu olukwe bachairman of batuyamu olukwe bachairman of 5 batuyamu olukwe ne bakansalas ba LC5 ne ba MP we bali. We must be prepared in this situation. Tulina struggle jitugenda mu yadala nga ba MP abimba 5 ku 2 bagenda. How are you going to handle that situation? Zaake is not among them. Zaake is not near among them to cross ogenda mu NRM. We have those we know that they are already cross to NRM just balinda bulizi na kulayizwa nti bagenze mu NRM. Mungeri yemu agenze masira n'okubeera nga asasla Honorable Muhammad Segirinya era n'ategeeza nti Segirinya ekituufu kiri nti mbu yaweebwa obutwa era n'agamba nti teri kintu kisinga luma muntu nga butwa. Lumbu yagamba nti Segirinya embeera gy'alimu yeetaaga bwetaazi ssaala naye ekituufu kiri nti mpaawo n'omu amanyi oba Segirinya aliddamu okuba nga bwe yali. Bannayuganda mwonna bambi obutwa bwa ddala butambula obutwa bwa ddala
njagala musabire nnyo Honorable Segirinya. Njagala musabire nnyo Honorable Segirinya musajja wattu. Abasinga obungi ka video kante mwaka interpret nze naye njagala nnyo musabire omusajja ono. Balamusiza nnyo bannakawempeddwa bategeeza nti ekindeese olwaleero weebaza nakumbeererawo mu mbeera etali nnyangu n'olwekyo buli lwempulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu. Ekisembayo bannakawempe nyongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North kimu kyaninamu obwesige. Ekintu ekyo sisinza kususuula muguluka kubanga mukyantuuzaako eriiso. Kati bwempulira ekyo nti Segirinya Kawempe North, Segirinya Kawempe North, kimpa amaanyi ennyo ennyo ennyo. N'olwekyo bannakawempe nga bwe mundaze nti mukyanjagala, nange mbawulira nkyabaagala, ate ngenda kudda ku luno na mutima. N'olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuddemu tusinkane 2026 mu kalulu ke tunaddamu insha Allah. Kakati nno musajja mukulu ono Biebekul avuddeyo era n'ategeeza n'agamba nti abo abalonzi abatategeera kye bakola kyemuva mwakwata musajja mukulu Jesse Muyingo ne mumuteeka ku mabbali ne mugenda muleeta omujega atalina kyategeera na ku byabufuzi ng'era bwe omusajja eyali avaayo n'aba ng'atumbudde ebyenjigiriza ng'omusajja avaayo n'awa basale abaana bammwe ne basoma kyokka ate ne mumusuula mu guluka ne mulonda omuntu omulala ekiraga nti abantu muli babi nnyo. Naffe bwe twebuuliza nti bannange buli mubaka anaafiira mu ntebe, bigambo bya Biebekul bibyo biwulirize. Peyo gwe mbannonda ki nga minisita. Tunuulira Muyingo Jesse omusajja eyagabanga basale mu masomero ge n'amalala eziwere 13 ez'abaana abasomero obwerere neyamugjayo ye yamusomesa neyamugjayo nga yeyamusomesa naye abazadde mu constituency eyo ne bakwata akalulu ne bakajja ku Muyingo babadde bafunamu mu byenjigiriza gwe bafunamu mu byenjigiriza ebiyambye bo n'abaana baabwe. Omuyivu abasakira mu byenjigiriza ne bamuteeka ebbali ne baleeta serumpeere olw'okubazumba ku buduuka n'obupale. Kamwe weddeko ng'akoze ekyo abakubira jambo. Ekituufu owulira ebigambo ebyo ofunira ddala munda muggwe ekikulowoozesa n'ogamba nti abasajja bano bwe baba bakutta obuyinza baba tebaagala buta, abamu baagala fiira bufiizi mu ntebe. Bw'ovaayo n'okola ekigambo ekigamba nti mwamusuula omuntu atafuse kisanja kimu n'oyogera ne ku mukyala amanyikiddwa nga Ameria kyambadde nti Ameria y'omu ku bantu betukuze tuwulira mu byobufuzi bya Uganda. Kakati ekyokuba nti Dr. Hildeman Kiyaga yamugjayo ne gufuuka omusango. Nedda mikwano, oba oliawo Uganda erina abakulembeze bangi n'abo abaana abato abazaaliddwa bazaalibwa era ne basoma nga babagamba mmwe bakulembeze ab'enkya. Nekyannaku okusanga ng'ate ffe be bayita abakulembeze ab'enkya ng'ate tuzaaliddwa ne tukula ne tuzaala ne baana bannaffe n'abaana ne bazaala ne tuzukuza ng'ate mmwe abaatusooka baatugamba nga ffe bakulembeze b'enkya nga mmwe mukyali mu ntebe. So kiba kya mugaso nnyo okubeera ng'okola n'ogenda mu maaso n'okunnyuka. Nze nina mukwano gwange anzijukiza nnyo ne mugamba nti nze nasoma amawulire ne mugamba ngenda kukola mu mawulire emyaka 10 gyokka ngene maaso n'okubeera nga nnyinyuka amawulire abaana abato bakole.
lucky enough oba unfortunately oba blessing in disguise nakola mu radio for over only 3 years nenjinyuka nenjita ate nenkwasaganya ebirala and abalala ne bakwasaganya and within those 3 to 4 years I only worked with 2 radio stations. So kakati awo nembinyuka nengamba let me look for a greener pasture n'abaana abato bafune chance etuuka ku muzindaalo. So nammwe abakulembeze tuyige ekintu ekyo ne wano weetudde akaseera kagenda tuuka nguromenga abaana abalala inveewo nkole ebirala ate beyond the newsroom esigale ng'etambula. So kituwa ekyokuyiga ekyo nno nze Deni akutuusaako ensonga gwe munywanyi mbagaliza bye munjagaliza tusinkane mu mboozi zaffe eziddako ate omungu abankomye bwe muba kye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.